Waayo Mike wali His Excellency agenda kutongoza eddwaliro. Ekyo kyakwata mwawo tulina ebigambo bya His Excellency ng'atongoza nti eddwaliro aliguddewo. Abamawulire mukolemu ka space katono awo. Microphone tugiweereza. Sebo Mr. President, tusanyusa okulabako eno mu Kawempe North Constituency nga tuli wamu ne tiimu Lukubita, tiimu Enkambwe, tiimu ey'amaanyi, erimu Secretary General, erimu Leader of Opposition. Mukama wange tuli basanyufu nnyo okulabako. Olunaku lwaleero si lwa bulijjo Sebo. Kyova olaba era naawe atali civilian yeggwali wano ng'omugenyi omukulu. Mukama wange nkusaba otwale omukisa guno ogulewo wano Sebo, osale akaguwa kano. Ebirala tunaabyogera Sebo nga tukomyewo. Oluvannyuma lw'okusala Sebo tunaalambula munda awo. Weewaawo Sebo. Mu linnya ly'abantu b'e Kawempe North ne bannakawempe bonna ne bannakampala bonna okutwaliza wamu, ne mu linnya ly'omubaka waffe Elias Nalukola, mu linnya lya National Unity Platform, zigulawo eddwaliro lino ku lwa Katonda n'ensi yange. This is our reception. Then this is our dispenser. This is our pharmacy. Katonzao prescription form here. Muwezi gagara, then gatako n'okumunyonyola engeri gy'agenda okukolesa. Oba ogolola nakabuuti nga kano tekalina side effects yonna. Nasobola okubawaabo waliwo omulala ayagala. Of course, this is just to introduce the place. Tugulawo, so tuli basanyufu nnyo. Then nja kwongera obayisaamu olabe ku departments endala because one of reception. So okay. Live tuli Kawempe wenjogera sawe nagambye sharinga following tuli Kawempe dwairo president kugulawo Maso gana tawanya nange takujawa. Yewanero tetugenda kukola ku galubindi zokka wabula n'obujjanjabi ne surgery tubeera tuzikola. So tulina IPD ejjudde. Mutwale ko president mukali akantu kewanza asome Galubindi kola tena tule. Niba bebera amata.
wamateeka okyagasoma nnyo amaaso mbadde ekyali mulungi mmanyi bangi abasoomozebwa amaaso oluusi nga beetaaga obujjanjabi ate ekituufu amaliro g'amaaso gali wala ate ne process ekolaga lulungi bambi babisa ddala sekita ez'abayizi ekirungi nnyo newankubadde basabira abantu babeere balamu naye afuna okusoomozebwa nawe ngaafuna obujjanjabi kati pulezidenti naye alaba bulungi naye ngaomukulembeze w'eggwanga bagenze okulaba enteekateeka eyiridde etya lw'abantu ba Uganda